Kyonna kakasiza nti abasalafu balina ekyamu ku mutwe kuviira ddala ku bawalimu baabwe. Badde ndi awo omu ku bayizi bange n'ansindikira ka pamphlet kawandiikibwa basseeka ba wano nalabyeko Miraadu Kaluma ndowooza alina ew'oku Kyoto ayogera tasirika. Kubaddeko Kasimu Matovu abawandiisi Hassan Nyanzi, Kuraishi Mazinga, ndabyeko Abubakari Serunkuma, Musa Sebalu n'abalala mbu bawandiika ekitabo nga kiraga ekitabo ekyo kiraga obukaafiri bw'Abashia. Ono njala obusiru bw'abasalafu n'okwogera batamanyi. Bino abinyigiramu kubanga basseekawo balaka bagenda kwolesa obutategeera obwakkale eya waggulu n'obulimba. Nze mkyempala n'olimba otya ng'osomesa ddiini ya Katonda tugamba tusomesa mazima. Why can't you say the truth? Kubanga eno ddiini si ya jjajjawo siiyo. Wakitegedde ate toli owaayo. Kati mbadde nsoma mu kitabo ekyo omuvubuka ono yaddaŋŋanya nti Seeka watugamba nti Abashia abasiraamu kyokka batusindikidde pamphlet eziraga nti nno Abashia si basiraamu. Konze mpaamu ennaku bbiri ngenda kusoma katabo kano naye ndabika mpeddemu amaanyi agasoma akatabo nkamaleko ku nsonga bbiri zokka ze nsomye. Kuba mbadde nsuubira okusoma mu kitabo ekyo mbandaga abamanyi abagamba nti bakaafiiri naye si kye batulaze enzikiriza zaabwe enfu zibagenda otulaga enzikiriza esooka gye batulaze enfu batugambye nti Abashia balina enzikiriza egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agera ensonga oluvannyuma n'akizuula nti kyeyagera si kituufu si kyekyali kisinga obulungi n'akikyusa. Nti era Allah subhanahu wa ta'ala awubwa mu layini eyo nti kyeyagera agenda okizuula nti si kituufu. Obwo bubeera bukaafiiri bila khilaafu. Era omuntu yenna akkiriza enzikiriza ebeera ya kikaafiiri. Ne ŋŋamba Meshi katugende mu maaso tusome. N'abagamba nti eyo enzikiriza mu Bashia bagiyita al-badaa. Naye obusiru n'obutamanya wano mukkirize tukozesa ebigambiro nga weebiri kubanga omuntu awayiriza mu ddiini ya Katonda. I don't know who are you. You are a celebrated idiot of this 21st century. Mu ddiini ya Katonda olimbiramu otya? Al-Bada mu Shia abamanyi obushia obutuufu n'ebitabo byabwe bakimanyi nti bagamba nti nno qadaa'u za Allah zirimu emiteeko ebiri. Allah byagera birimu emiteeko ebiri. Musomesa z'Abashia asiri mu Shia wabula nja yakulaga bufere bw'abasalafu na buyaye bwabwe. Bagamba Allah byagera birimu emiteeko ebiri. Al-qadaa'u al-mubram wa huwa thabit. Waliwo Allah byagera nga mubramu thabitu tebikyuka byonga bwabigeze ekyo mpaka kuwulira bubi. Niwabeerawo kye bayita al-qadaa'u al-mu'allaka. Allah byabageze nga byo biri mu'allaqun ala sabab nti bisobola okukyuka senga omuntu abaako n'omulimu gwakoze nga sadaka oba ng'edduwa. Okitegedde? Era ne bagamba nti al-bada ebeera ku kugera okwokubiri. Ntegeera bulungi. Ne bagamba nti nno ate okukyuka kweki Allah kye yali ageze yadhhar oba yakunu fima yadhharu linnaasi kubeera mu kyo abantu kye baba balabye. Kubanga bameka mu bavuuka ba ahli sunna nga basomesa abasiraamu ne bagamba nti edduwa ekyusa kadari ekyusa okugera kwa Katonda. Bwe nayimirira waliwo omuzikiti gwe nalimu in fact lyali ssomero nga lirina abakulembeze baabo n'abawalimu baabo omu ku walimu naŋŋamba nsomesezza bifu era n'akitwala waggulu nnyo mu banene abaali abasalafu ne banteekako embeera etaali nnungi nti Seeka asomesa ebifu nga mbagambye nti edduwa tekyusa kugera kwa Allah okwa azali. Mashia ya Allah kiyagerera eri tekikyuka. Kakati Abashia balina kye baleeta wano bagamba nti okukyuka kubeera kulaba kw'omuntu ekyokulabirako nti ekimanyikiddwa nti buli akola ensobi bweti ku mulimu bamugoba nga kimanyikiddwa era kiwandiike. N'omuntu asobola okukola ensobi eyo n'asaba Allah ne batamugoba. Kati mu ndaba y'omuntu agamba nti nno nasabye Allah n'akyusa kadari. Kati Abashia bagamba nti bada okukyuka kw'ensonga fima yadhharu linnaasi walaysa fi ilmi llahi al-azaliya. Kuba nabo bagamba nti okugera kwa Allah kuli tekukyuka kubanga eri kiba scripted ewa Allah. Mu nsomesa z'Abashia bagamba ewa Allah kiba scripted nti omuddu ono twamugerera oba yandibadde atuukibwako kino singa tasabye. Kashegeza fayine wa Allah gyeri. Oshegedde. Kati bagamba nti okukyuka kubeera fima yadhharu linnaasi walaysa fi ilmi llahi. Bw'omanya ensomesa z'Abashia entuufu oba okitegedde.
nayate bonasoma minan nas man yaruna dhahiru dhalika al-i'tiqad waliwo balaba kungulu kwenzikiriza eyo inti erimu okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala kale waliwo abakyamu embere ey'ekikafiri wabula abashia bakigana ne bagamba nti nedda Allah takyusa byageze wabula okukyuka Allah subhanahu wa ta'ala okukyuka kubeera mu kyekyeolesa eri abantu oshegedde era albada bakugamba kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ayolesa ensonga eri abantu ne balabikiranga ekyuse nti senga baseegwa neggwawo ekimanyikiddwa abantu abagibadde balina kufa hatta abamanye ebyobubenje neki balina ekibaga nti okusinzira baase n'obweggweddewo driver tasobola kubeera mulamu oshegedde kaka kijja kujja nga driver ono awonye omushya ajja kugamba nti ekyo bada kize kyerabisenge ekikyuse olw'okuba omuntu nayiza okubanga alina saddaaka gye yakoze oba ensonga zonna Allah ziyemanyidde kati kino kiba muallaka simanyi oba mukitegedde n'okitegeera kuba bino ebintu bya tawhid omuntu batabitegeera bulungi afundikira kwise n'omubuze naam kakati okulowooza empolo okw'abasalafu n'okuwaayiriza abasiraamu batali bo nga baagala obbakaafuwaza it's going to a next level era ensonga ey'okubiri mu kitabo ekyo kyembadde ensoma eky'abaana abayaaye Miradu Kaluma ne banne Quraish Mazinga abafere abayaaye mu ddiini ya Katonda ate ng'ekimanyikiddwa ku yawmul qiyama abalimbira mu ddiini ya Katonda bajja kujja nga wujuhuhum muswadda nga feesi zaabwe enzirugavu bajja kubeera kabonero kaabwe bawaayiriza abasiraamu ne bawaayiriza nabbi ne bawaayiriza ne Qur'an nga baagala okukaafuwaza naam bagambye ensonga ey'okubiri nti bashia abakkiriza bayimaamu ababiri ne bagamba nti bayimaamu bano mbu mu katabo kali bagenzikiza ez'ekikafiri nga balimba ez'abashia tibagamba bayimaamu bano basinga Allah era babawa ebitendo bya Allah nga okumanya okujjuva obutakola nsobi ate ne bagamba nti Allah okumanya kwe kukendeevu era Allah akola ensobi ebyo bisangawa njagala nnyo omuntu ayogere nga atuwa n'ekitabo reference ate nga ne bw'otuwa n'ebitabo bona agenda bamanya abatusingako ezo level sinnazituukako naye ate senga ojja n'obidobonkaniramu nga si level zo naawe nja kukwambalira kubanga kumanya nti nno kigoye oyingidde wootajja nja kujjayo bona agenda bamanya abatusingako balina gye tuyita al-iftirai ala al-a'imma abamanyamu bawaayirizibwa si buli kyogenda okusanga mu kitabo nti qala imaamu fulani n'ogamba nti nno yabyogedde n'obimuteekako twetaaga al-ilm yurwa bil asanid ojja tujja kusaba chain of narration yabyo kale byo katukkirize mutuwe ebitabo oba babiwaayiriza ku bamanyi abo kasa mutuwe ebitabo ne si bintu kubira otabuloosi ne mubiteeka mu butabo mpafrenti n'omusalafu wa bulijjo najja n'abisoma omwana wa Shuba omwana wa Thanawi drop out Idari drop out naye najja n'abisoma bana abasalafu batusumbuwere ku mizikiti ne bajja basoma pamphlet obo ne batambuza irimu etaliiko mutwe n'amagulu terina source sheged so basalafu mmwe n'obuyaaye mmwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatutaase nekyenjo bategeeza abasalafu balimba bawaayiriza abasiraamu abasufi basinze entaana mwakijjawa ng'omugala leeta ekitabo kimwe ky'abasufi ekisomesa ekyo tuweeyo omu ku bawalimu abaliwo kaakati nga bamutabarin bali mutabar banywevu abasufi nga bali basomesezako abantu sinze entaana nga takirina naye yakugamba nti wahyu min al-khidhiri nti buno bubaka tubufunanga bwa khidhiri basinze entaana out of nowhere ebyenyi bijja kujja nga biddugavu yawmul qiyama insha Allah satubdi lakum al-ayami ma kuntum jahila wa yatikum bil akhbari ma lam tuzawidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.